Musire vina jimusiziro okubeera nga temugoberera nyongera okubeera nga tembabuuzaako of course ku Fahad Pro UG kwe muli likinga sharingirako abalala obubaka buno busobola okubeera nga te bwobatuuka kugwata nawe okubeera nga tosubscribinga subscribe notification bell nayo gikooneko ebere nga ekujjukiza buli wennaaba ntaddeyo ka video oba videos ojja kubeera nga te ofuna ka notification okubanza buli dakiika buli saawa amawulire gonna jjukira nakutegeeza wali mu ntandikwa nti gasookera wange nga tegenda okubeera nga tegasaasaanira ewalala tubeera n'amawulire nga bwegatambula mu ggwanga Uganda n'ebweru w'eggwanga yonna era nga gwe kyolina okubeera nga te okola kiri kimu bwemba nkuwadde ka video n'okanyumirwa tekako ka like tekirina kikujja okubeera nga tolikinga video ate nosharingirako n'abalala ekyo kimpa amaanyi ate okwongera okubeera nga te nkola research omulala n'embeera nga te nkuwa video endala so beera nga te olikinga video so saga tubeere nga tetumala obudde bungi kamere nga tekutwala mu nsonga za Chosen Becky no ensonga zezikutta wansi ne waggulu olunaku olw'ejjo ebyama byasobodde okubeera nga te byevuddeyo byama bino byavudde ku ki Chosen Becky alina manager we gwe yatandika naye alina omwami gwe yatandika naye era nga story ogenda kubeera nga te ogimanya mu bujjuvu mu katambi kengenda okubeera nga te nkuterawo awo abasinkana batya ne Chosen Becky batandika batya n'okutuuka okubeera nga te afuuka manager we olunaku lw'ejjo Chosen Becky yasobodde okubeera nga te agoba omwami ono olw'ensonga naawe zogenda okubeera nga te owulira mu katambi awo naye omwami ono we yabadde agobwa naye okubeera nga te avayo n'abeera nga te akola interview enkambwe gyengenda okubeera nga te nkufunira oba gyengenda okubeera nga te nkuterawo awo yayesiza ebyama bya Chosen Becky kankusunireko katini omwana wa Chosen Becky eyasembyeyo oba akyasembyeyo last born kigambibwa mbu omwana ono si wa dictator Amiri era nga Chosen Becky mbu kigambibwa alina enkolagana ey'enjawulo ne camera person we n'omugagga omu gw'ogenda okubeera nga te owulira era nga buli kiro Chosen Becky mbu abadde agendangayo wali ku club Ambiance Masaka awo n'abeera nga ate omugagga ono amusinkana byonna lwaki mbyogera nga nina akatambi mu maaso ngenda kubeera nga te nkakuterawo ate bwe naba mmaze kubeera nga te nkakuterawo ngenda kufuba okulaba nga te noonya ku Chosen Becky naye abeere nga te ampa side ye tubeere nga te tumanya kiki ekituufu ekiriwo kubanga nze nabagamba tuwuliriza side B tetuwuliriza side emu yokka so naba nkugiddeko manager ono nga nnyonnyola ngenda kubeera nga te nkufunira ne side ya Chosen Becky naye nga manager yekokola Chosen Becky agamba nti Chosen Becky omutima gwalina tagulabanga nako byonna ngenda kubeera nga te mbikutirawo awo nawe osobola okubeera nga te obyewulira katakatambeko naba nkakugiddeko ebya Sezaala oli ng'omujjukira obulungi gwe mwalabye mu kavidiyo nga bamugobaganya mu dduuka mukamwana we yabadde amugobaganya era nga omwami ono yadde alaajananga nti mutwale mu ddwaliro katambeko masobodde okubeera nga ate mukalaba ebipya bisobodde okubeera nga te bivaayo era nga tula butuzi awo ngenda kubeera nga te mbikuleetera byonna soka mbatera obutambi buno ate oluvannyuma mbere nga te mbaterawo amawulire amalala mangi nnyo temuvaawo. Amira muyinamu abaana bameka sofa? Aminamu bagamba 2 naye omwana asembayo. Amiri kyemusaba amutwale ku DNA tenyinza omugamba. Lwaki? Nandi gulaza amakubo ono gayitamu. Nyinza otavaayo kunnyonnyola kkubo lino naliri. Nenga amakubo weegali. Amanya gange nze Bulemu Rogers. Kusooka okujja wano bayita badde ntiisatiisibwa. Simugankubirwa mbere sikyakola na Rebecca mugimita Chosen Becky nti ensonga yawirako nga nti nemulugunya ngenda vayo mwogerako nti ensonga n'atyamu ndowooza ye ng'egendudde naye ebbanga ddene naganyiza omwogerako ebintu ebiyinza omukosa era n'agenda mbu n'aloopa poliisi asajja bakole ki tandika okunnoonya. Chosen omusangawa mukwatagana mutya mwefuna mutya nga sina kulaba abaana abo ba Chosen Becky nasobola kulaba maama waabwe nga tukola mulimu gwe gumu ne maama wa Becky nga tulunda nkoko ku faamu y'emu Masaka kati nze ogwo mulimu gwe nkola ki nguvaamu bwe nguvaamu bombaleke Masaka njija mu Nick tusigala twogerezeganya bwe twogerezeganya Becky ngagala kujja tani yakola muki mu Nick Chosen muleeta ntya waliyo promotion tetugakola promotion e Masaka n'embalala kati nkubira Becky mugamba Becky tafunye chance tulina promotion egenda kuba Masaka n'embalala owulira bwe mukubira simu mugamba yiye akayimba akawana Nick
products omugagga ono asobole okuteekamu ki ssente ngenda kuyiya engeri gyojja wano tutuuka ku mugagga tugala mugagga mumanya gamba nemuganda muganda wange kitegeera bigatuka mukolera akayimba afuka sita nga ndi naye bwakedde nga ngobye omuntu gwe nayirayo omubiri natanjijjukira ate mu butanjijjukira nayagala okuleka nga nze antadde wansi nnyo ate nga sirina na kyennina kitegeera nze kisooka bandaba ntambula ne sereevu bamanyi nina ssente naddala abewaffe nze waffe twali muntu gwe nsobola nti sirina ssente nga ntambula ne sereevu yaduka ekiseera nateeka akazito nga buli kinnya kyenkuba mu luguudo ntema ssente ogotuuka e Kampala olina emitwalo 5 yantemanga mutwalo otuuka e Kampala olina okudda ewaka yampanga emitwalo 10 bokuba ebinya 10 oba tokyayina juga yasula buddo nze nsula buloba ebbanga ndiomaze ne Chosen Becky biki byomufunye sijaga nti mufunyemu ekirungi tesikiraba kuba ekisooka ndaaga ate yetadaaga tolasobola kumanaginga Becky muzibu nnyo embeera omulaba wano mu TV ku mukolo namala okuyimba n'afukamira kitegeera yakolera bbaawe birthday nalaba abayimbi abajja naye nenyamira namulenga singa bakimanya ekiri emabega satwasobola kujja wano kitegeera sina mutima mubi ye nga ye alimu omutima gw'obutaagaliza neeyiyanga makanfune boda ya looni ntuusa waali mu budde juga yakubiranga amasimu akweta sipiidi n'okujja mu bwangu nfuna boda ku mitwalo 7 ya looni Becky yategeera nti nguze boda ye yali amanyi ngiguze na cash kwa saamugamba alaba ndabe kitegeera yategeera nti nguze boda ye yalowooza nti mubba nanguba ku mulimu yasooka nanga alooja mpa essimu yange y'emirimu mpe ne risiiti nembuuza ate lwaki nembuuza mu mutima nenga kitegeeza boda neyakoze eki yamunyiizizza era wayitayo wiiki emu yangamba ebigambo bino wammanga yangamba looja badde nkuwanga emitwalo 10 nga nguze boda eyo jukira yalo natandika gisasula miliyoni 10 okuggwayo yanga looja nde nkuwa emitwalo 10 ngenda sobola kuwa emitwalo 5 ng'alaba ndoza alinga mpa ssente nnyingi nsobozezza n'okukolaki n'okunganya emitwalo 7 nengulaki nziba Amiri si ye manager kuba ekisooka tebabeera bombi Amiri mukimulaba fe babeera emabega fe abalaba ekituufu Amiri alina iwe gy'abeera ne Becky alina abeera buddo Amiri ajja nakunga 2 n'akolaki n'agenda naye Amiri basobola mumukubira ku ssimu ye nga bamuwa omulimu kati bamukubira bamuwa omulimu agusinira ku ssimu ya Becky ne boogerezeganya ate bufumbo kinaawe tuwali bufumbo bwamu buli bufumbo sisobola kukkira nje mwakyanga nayegoma bufumbo bwa Amiri ne Becky ye omukyala nga yalina amakubo ge mangi ate Amiri musajja mulungi era wakitiibwa era wagonjebwa naye omukazi ye buzibu nti asobola okukera ku makya nemuvuga netugende Masaka nemuga agenze mukyalo ewaabwe ninga tugenda kusula mu ambias katulina nga tulinayo omulala ninga Amiri amanyi nti tuli wa mulokole nankubira Amiri nga sokombe ku Becky awo nempalapalanya awo nenkizibaawo kituli mbadde mbiina netugende nabugawa netusulayo kumala wiiki nga Amiri yamanyi tuli Masaka kitegeera batwagenze kukola tugenzesanga mu bede abadde akikola atya kuba public figure okumusanga n'omusajja omulala andi kiri bwe kiti tosobola kumutegeera ayambala bulungi masiki ye nagenda mu ambiasi ntukuba ambiasi tugende nabugaba nga ayambadde masiki kati nze roja nza muyirawo mubiri kitegeera tosobola kumutegeera era Becky nze munyigira ku mutima ku bantu be yali nyigiddwe wano mu Uganda tiyali nyigidde roja tiyali ngobye ku mulimu kubanga nze namuyirawo mubiri tuvudde wala kitegeera bonna basanze Kampala kabe Amiri amusanze wano Kampala kabeerani amusanze wano Kampala kitegeera naye yali badde anyiiga atya yali talina kunyiiza linnya looja gwe wenna musajja munnange ng'ovubuse ng'otandise okukola ng'otandise n'okufuna ekifaananyi kyonna kyonna ekiwasa oba ekizaala abaana toyita ku vidiyo eno nsaba ompa amatuugo wuliriza muzeeyo ono nkubuulire kyekyokukola ndowooza nti ononziramu bulungi gwamu tuwadda mu ssezaala we tulaba nti omukazi byagira bibadde bisana okuŋŋamba nze nzaala akiramu
akira muwamusanga sengati yalize sengati yaliwo mwaguze mmotoka mpya n'emmotoka mpya temusobola kuntwala mu ddwaliro wano ku siteeti asinkulaba weeyagala oli mu liwale weeyagala nga nze nzeera omwana muto mukifo yokuntwala mu ddwaliro nedda ajja wano nze mukubira esimu tazwat omwana nze muzaala ono owulira nze nzaala akiramu yansibako $1,000,000 lino edduuka baali balitandika twali bwayise naŋŋamba mpa $1,000,000 namuwa $1,000,000 asasule gundi nedduuka bagiyita goodwill namuwa $1,012,000 ajafune goodwill nejuzi ku status yekwaliko ng'agamba nti mukazi wamusingira famire lino edduuka maali yange tesifa ku byakunziba mutwale mu ddwaliro kyategeeza agala kuŋŋamba nti nze ngudde ddali kituufu kansa baŋŋambye atuuse amazeewa kagundi baŋŋamwangwire bakagyemu manga kansa tanaakusaasana mubiri n'olaba era tulabye nnyo musiiba mbalala nga munaku mweri mu kweyagala. Kaakati muvubuka munnange gano okuwagaabuwa tulina obuvunaanyizibwa obulabira famire zaffe obulabira abaana baffe obulabira bakazi baffe naye mbadde nkusaba vidiyo eno okifunemu ekyokuyiga kuba bino ebintu nzijambi bagamba naye abamu ne mubiwakanya gwe wenna omuvubuka mbadde nkusaba ekintu eki labirira famire yo labirira mukazi wo labirira abaana bo naye teweerabira kintu kimu weerekereyo sente enkalu oba any property oba any form of investment egenda okuyamba mu bukulu bwo nga gwe fe abasajja tuli selfless okola paka kuwulira bubi naye njagala omanye ebigambo bino bijje kunze bijje ne ku vidiyo egyolabye tosuubira nti famire yo egenda kukubeererawo mu biseera ebizibu ng'oguza okaddiye tokyesobola gwe ng'omusajja gw'alina okwebeereramu ebyobugagga byo by'oliba okoze oba ennyumba ze ez'abapangisa obulwadde bwe bunaakulubanga jjojja okujja sente zinaakutwala mu ddwaliro bw'oba osuubira nti ogenda kuyamba omwana wo ogenda kuyamba mukazi wo ogenda kuyamba bazadde bo mbu naye bw'olikaddiwa be bali kuyamba okubye emmisi okubye wakalu gwe ng'omusajja gw'alina okwebeereramu nze sisomesa baana mbu nange bwe balikula nange bannyambe awo oba ogenda kuba okubye emmisi fe abasajja fe abeebeereramu nga tukuze olaba mukimanyi bulungi tuzze tubiraba nti omwana akula omwana ow'obulenzi najja ng'aleese $10,000 ng'akuwa $2,000 maama n'amutwalira $8,000 ng'ate akimanyi bulungi you are the head of the family oba bwakeetooloolamu oti ne gino ebiri mukyala nazo n'azikusaba anti olina okulekeza ewaka olwosigaze 10,000 kyokka okaddiye wali ate kati bwekakutaana nga wawasayoko ne ku mukazi owokubiri owokusatu abaana baligamba gwewaddanga mu kuwasa bakazi bo teri agenda kukusaasira ng'oli kitonde kisajja naddala ng'oguze ebyenasasulira abaana fiizi ebyanalabirira maama wamwe ebyo bikola okyali muvubuka kasita okaddiwa kaba kaweddemu mbabuulira amazima musajja munnange saagala kikutuukeko ekituuse ku muzeeyi wange ono haaji ono saagala kikutuukeko naye njagala nkubuulire the harsh reality of life bw'olirwala ania ekinene nnyo abaana kye bagenda okukola kufunira ddalagala alikuweweeza bw'oliwaala ensigo ekinene nnyo abaana kye bagenda okukolera kufunira ddagala liweweeza fe abasajja batuweweeza buweweeza naye tebayinza kutwala mbu bakutwala india nawe kujjanjaba kukola sajjare mbu bakutwala kenya kukola sajjare tekisobola babikola bamaama gwe omusajja bakuweweeza buweweeza kati nkubuulira gwe omusajja yadde ettaka lya famire tebalitunda abaana bayinza okujjayo amajambiya nti taata atunda ebintu abimalawo naye ng'ebintu byali bibyo gwe omusajja bakuweweeza buweweeza paka kufa kati ebintu ebyo bw'obiyiga ng'okyali muvubuka bino bibeere byakuyiga oyiga okwebeereramu nze bwe mba nkola neerekerayo akantu nga nze akali nnyamba mu bukulu bwange
sisobola kubeeraawo n'omalawo buli kimu nga gwe teweerekerezaayo muvubuka munnange nkuwagaabuwa nga tonnaba kusomesa baana nga tonnaba kulabirira bazadde bonna nga tonnaba kulabirira mukyalawo naawe ng'omuntu weerekereyo akali kuyamba. Don't rely on the fact that you've helped enhance the livelihoods of your family members nti kyekigenda okuyamba naawe mu bukadde bwo. Ogenda kuba otomedde abantu abo kitwakatako bayamba naye naawe it will be upon you to help yourself. The moment you rely on somebody else you would have miscalculated. That is the harsh reality of life. Musajja mukulu ng'okyayina amaanyi ng'okyayinamu embavu weebeereremu.